Yasalawo okutambuzibwa naye kigendererwa kinnya ekikulu okusinziira ku kubanga gw'otulayo. Lameka ekigambo Parliament kutambuzibwa tekyandibadde kibi kubanga osanga waliwo ebiyinza okutuukibwako, naye Parliament ebadde etambula okugyawo nga mmwe temumanyi kigenda mu maaso. Tulina committees ezitambula nezigenda ku oversight. Tulina committees ezitambula nezizuula ebizibu by'abantu era reports ezo nezireetebwa mu Parliament. Ba chairperson reports ezo ne baziforwardinga. Kati bw'ogamba nti tubadde tutambula naye nga tutambulira bwereere, awo waliwo ekizibu kinene. Honorable byanjawulo ziri committee n'olutuula lwa Parliament olulamba. Sebo bwe tutambula clerk atuwa bwe tutambula naye. Era bwe tuba tutuusa awantu chairperson ayogera n'akakasa abaliwo nti kati Parliament etudde wano. Okay. Era ebizibu byammwe mubitubuulire byonna ne tukola fact find mission netuukirira. Reports ezo ne zireetebwa ku Parliament. Bwe zireetebwa ku Parliament nkakasa bulungi nnyo ebintu bingi nnyo ebikoleddwako nga committees ze zibireese. Ku mulundi guno ogw'okugamba nti tutambule mu regions kirimu ebintu ebiwerako ate nkakasa bannansi bye bayinza kumanya. Olunaku lw'enkya lwakumeka? Lwakuna. Ani agenda okuba omugenyi omukulu mu Parliament ey'enkya? Njala mwefumitirize ku bintu bingi. Abantu bayinza okuba nga baguddewo campaign nga bo bali mu kusqueezinga budde kufunza akadde kali kuwandibadde ogamba nti nange ngenda kukuba campaign naye nga ye amaze okutuuka mu region ate nga akoze kyayagala. Naye nga twefumitiriza ku kya regional sittings ne party positions muzitunuulire. Tulina ebintu bingi nnyo byetutambuliramu. Bw'ogamba nti nno Ssenyonyi yakoze ensobi, leader of opposition, okugaana ababaka Parliament aba opposition obutagenda ngulu, ne weerabira nti nawe waliwo lwatuliidinga ne tufuluma mu Parliament era Parliament nesigala ng'egenda mu maaso. Kintu kyanjawulo ennyo, kyanjawulo era kintu kibi, ensonga y'okweyagaliza n'okwemanya amaanyi. Parliament okugenda n'etambula teyandibadde kikyamu, naye teri babaka baayo ensonga ezo zibadde tezireetebwa, zibadde zikolebwako nga bwe bazibwabwa. Emirundi egisinga bwe tuleeta issue esooka ddala zisooka ne zijja nga matters of national importance, ensonga endala ne zijjira mu petitions nga ziva mu bantu gye tuva be tukiikirira. Ekyebuuzibwa kiri kimu, Prime Minister nga leader of business oba government business bw'amala okureceivinga ebimuweereddwa, kubanga ebintu ebisinga ebireetebwa birifaalingibwa either eri minister avunanyizibwa ku doketi eyo oba eri Prime Minister. Bw'asituka n'akugamba nti tujja kikola, nze ng'omubaka wa Parliament ava mu region y'emu oba nsuubira kukola ki, nenziramu nekola ne forum nenga nti naye bwe tunakunyeza omwezi bweziti naleeta ekiteeso bwekiti nga nsuubira timugenda kukola ku nsonga eno teyakolebwako, nkole ki? Kati bw'ongamba nti tugenda kudda mu bitundu gye tuva, obanga agamba ogenda kunafuya ababaka ba Parliament abava mu bitundu ebyo, esooka ddala tebaripootinze nsonga ziva mu bitundu, kyoyagala okukakasa ensi naye ng'ensonga zireetebwa ne zitakolebwako. Ekyokubiri, oyagala kulaga nti newankubadde babadde babituleetera naye katwerabireko, kati komiti zobadde osindika okukola fact find zo zibadde ozitwalanga ki? Tukkirize waliwo ekiri ebweru w'ekintu kino kyolaba, ekitali ekyo kyemulaba nga bannansi. Okay. Mu bufunze ennyo nyinza kikufundiza bwentyo, naye n'okwemanya amaanyi kigenda tukosa nnyo. Ono n'agamba kino, ono n'agamba kino, n'obuteekuŋŋaanya, kubanga njala kugamba abantu abasinga bagenda kunenya leader of opposition naddala ku nsonga eno, naye njala kugamba nti nga tonaakunenya alina kyakoze, weefumintirize ku ebyo gwe bye wakola. Ekyo kimu. Ekyokubiri, weefumintirize ku bakulembeze b'okulembera nabo. Baana ababaka ba Parliament si baana bato, si ndiga.
sinte ojja kuleeta ekintu tukitambuliyeko naye njala kugamba nti n'okwefumintiriza ku ba stakeholders buli kimu ne kiba nga kitambudde ku page emu kyandibadde nga kirungi ffenna netumanya wa gye tuteeba naye kati obuzibu bwe tuyina onaateeba eno onaateeba eno onaateeba eno tugenda kumaliriza tweteebye. Bwe wali oyingira Parliament wakuba ebirayiro era ebimu ku birayiro byewakuba kwaliko okugondera sipiika nti wakugamba nti Parliament etudde wano kyekigambo kyolina okutambulira ekirabiro wakikuba ekyo nekikuba kakati okoze ki sipiika kuba Parliament etudde wano ate nti olyose n'okireeta naye sipiika okundaba nyina ekibiina ekyandeeta gweokimanyi bulungi nnyo nti n'ekibiina kyange nalina ebirayiro byina kikubiramu era nga kiraga nti onootambulanga n'amateeka ne position ya pate nti ye kati nze National Unity Platform under my leadership eya lead of opposition baŋŋambye nti ekisooka tugenda kwonona ssente zamuwe omusolo ate nga nange nkiraba ekyokubiri ne baŋŋamba mwe bennyini mwe muleeta ebiteeso ebyo ne mu north waliwo ababaka Parliament of opposition nti ye ebiteeso ebyo tebabireeta nti babireeta eyo tebadde abowaaka tebadde abowaaka twonoona budde titwonoona budde kakati kiriza mu leader of opposition kyakugambye neneefumitirizaako emabega neŋŋamba naye nzijukira mma waliwo ne party position endala eyaliwo nga tulwanirira abaana abaali babuzibwawo abaali basibibwa nenzijukira neŋŋamba nti leader of opposition ku mulundi ogwo yatugamba atya kufuluma bwe lwaki wa Parliament kati ku mulundi guno omusango kigwenziziza teguliiwo nenzira ebusujju pereze bannange ate nga mbannyonnyodde ekizibu ekiri ekitegeeza tewabuliddwa transport agenda ggulu siina transport government but was sente transport yantambuza bamumpa era toyinza kungamba nti olwokuba bawadde ab'eggulu special transport nti ate ezaabaweebwa okubaleeta mu town service bazibagjeeko ekyo bw'okinkakasa manya nti kyendiko sikimanyi okusinziira ku Parliament babawadde mwenna buli omwaka kadde kamu emitwalo 8 mu emitwalo 6 zibayambe okubalabirira eggulu era naawe ate agenza ensimbi eziwazifunye party position eri nti singa olaba sente nga toziinaako bumanyi ne gye ziraga nga tomanyi gye ziraga zikwate ozizze gye zivudde akamwe nkago kaza very clear okazzaayo okwewaniriza ogenda kukazzaayo kubanga yes era wenzirabye nga zigeze ku payslip nja ziforwarding kubanga bakulu bategeeza nti ezo sente zammwe ze mulina okukozesa okulambula ebitundu okulaba emirimu gikolebwa gitya era ku kabajeti ke bakutte mukeyambisa eggulu last week but one mbadde eggulu mbadde Oyam mbadde Lila mbadde kuva Soroti nga tutambula tuzuula historical sites ezirina okubeera developed mu northern Uganda sente ezo bazituwa era ze zintwalayo naddala mu internal travels nenjala kugamba ekintu kimu tojja kuteekawo mbeera ereeta confusion mu system gyetambulizaamu mirimu osubye nti njagenda n'ebyo nga mwe mubiraba no ekirina okukolebwa kiri kimu bwe banga komiti ekoze omulimu gwayo ekola omulimu gwayo Parliament bwe baba basazeewo abantu be baleeta mu central region ne bava mu western ne bava mu eastern ensonga ezo zonna tuziteekawo awo muleke kuteekawo mbeera egamba ti ababaka bava mu bitundu ebyo teboogera bizibu by'abantu ebizibu by'abantu babiteekawo ekizibu kiri mu system ti ne bwe babireeta temubikola kubanga kitegeeza kati twewe obudde tugambe nti singa bukeera ku makya ebizibu ebiweereddwayo olabe ku kimu ku kizibu kye bawaddeyo ndabye omuntu nga apostinga nti tukuyozaayoza okufuna abalongo ekyokubiri fe abe Fort Portal ab'ekyenjojo twagala municipality kakati ow'ekyenjojo bw'oba ogenze eggulu njawulo ki n'okujja mu Parliament wano wenyini mu central nga bwe baatulagira nze nnyina obukakafu nti waliwo ekiri ebweru kyetulaba akamwe nkaga tekanatuka ku akawunti ne bwe kaba kaatuuse ne bwe kaba tekatuuse ishu eriyembwe ziba nga zazze mu bukyamu nyino zizaayo katulinda akaseera ampuliza njagala kujjukiza nti Pronto Forex Bureau ababaka bangi bawerako abaluluvuganya gavumenti abagenze eggulu era ne Dr. Bedi Bwanika leero yakozenga ku ludda olwabula gavumenti naye n'abebibiina ebirala bangi bagamba nti mukama wammwe yagaana okutuula nabo abakulembeze banne ku ludda olwabula gavumenti okukkaanya ku nsonga gye yaleeta wabula asinziira eri n'aduumira buduumizi kakati Lameka nze omanyi bwe njja wano njala nnyo okubeera genuine kubanga eno radio ewulizibwa
ate abantu baffe tulina okubayamba tubabuulira amazima. Lameka bw'obanga gwe leader of opposition n'otuyita esookera ddala mu shadow cabinet kubanga ntuulamu nga ex officio yatuyita n'atubuulira position era n'atubuulira ki kye tulowooza n'atubuuza mulowooza ki. Nze kennyini namubuuza n'ekibuuzo nti embeera eno egenda okuddako tegenda kutuleetera friction wakati w'ababaka parliament abali mu opposition b'oyina abava let's say mu mambuka mu western mu eastern ne mu central singa bukeera kumakya ne tutagenda tekireeta question marks. Ababaka parliament abali mu shadow cabinet ne bareactinga era omu nanziramu naŋŋamba tewali friction yonna because position yaffe esookera ddala twagala kufunza budget ekitugambibwa kiri kimu sente teziriiwo ne komiti tezitambula kubanga sente teziriiwo. Kakati bwe tuba ng'ezigenda eggulu zirabise lwaki tetukwata sente ezo ne ziteekebwa mu komiti kubanga ne komiti ezaffe eza accountability ezimu tezikyatambula. Lwaki tetusaba speaker mama waffe Nalongo n'amanya ekizibu ekiri mu committees sente ezibadde zigenda eyo ne zidda mu bantu. Twavaanga tukkiriziganyizza nti nga bweri nti already shadow cabinet eyisizza ekiteeso kino tukkiriziganye ne caucus ey'opposition era tuyite ab'amawulire tubabuulire position yaffe. Ekiriwo kiri nti bwe twatuuka abantu abo bwe bayita tuyinza kuyita aba shadow cabinet abali mu complaining essaawa eno bwe babayita ne kuno ku committee sorry ku platform kwe bali baba communication nti ekya tulina meeting nola response yaabwe ngeri very negative nkugamba kyenkugamba nga ge mazima ate si gwe busoose ne bwana Mpuuga bwe yalinga ye leader of opposition walingawo abantu ba member abagoinga contrary ku decisions z'abatutte. Bino tetwagala biteeka mu public kubanga ensi etulaba bulala. Nenjala kugamba waliwo bwana kigwanyizi waliwo bakasajja fuba abalowooza nti bw'aba siyasazeewo tewali kirina kutambula. Ekintu kiri kimu abantu bamanye nti ogundi bw'aba yatukulembera idea bw'aba agireese tutambule nayo kubanga enkya ajja kuva mu ofiisi eyo ate omulala agikwate gw'obadde olwana banno ate gwe toyagala kulwana. Temwabayita ng'ebibiina ebikola opposition mutule mukkanye ku kintu kimu wabula mwadumira buduumizi ng'abanuupu. Ekyo kyayogera si kituufu kubanga lindako nze mmanyi nti we batuyita nti tuyina caucus meeting oba tuyina shadow cabinet abamu ku ba ex officials bensuubira okusinkanayo beba whips naye bwe banga ensobi yakolebwa ba whips ne batayitibwa officially eyo eyinza okubanga ensobi eddayo mu communication eya mukama waffe naye njala kugamba ekintu kimu ne bw'oba obayise ku interest eri geno abantu abamu tebajja mu meeting ne lubeera olutalo wakati wa leader of opposition ne bakulembera. Mbaddewo ebbanga ddene njijukirako n'olunaku olumu nga owekitiibwa Mpuuga yakyali leader of opposition yatuukako n'otuwa max ku attendance okulaga baani abajja n'abatajja. Nalabyeko ne clip emu etambula ng'akakasa waliwo ba ministers shadow cabinet minister babadde asasula naye nga tebagenda muki tebatuula mu committee mu shadow committee meeting. So nze nyina kyendaba ekiri wakati awo esookera ddala ekigambo ky'akasajja fuba nti gundi bw'aba yakulembedde ebyo tebinkwatako bigenda kuteeba ffenna ne bannayuganda bafiirirwa. Honorable Lumu alina ensonga gy'aleese nkuluddeko lwa nsonga nti kubanga oli mu parliament. Yes. Honorable Lumu agambye nti ab'opposition kano kandibadde n'akaseera kalungi ak'okusoma ebitundu by'omu mambuka n'okulaba bwe mutandikira nga NUP temulinawo omubaka n'omu. Idea eyo yagitwalirako leader of opposition. Waliwo omubaka Judith ndoze Judith Achan mubaka w'Ennoya yagambye nti ab'opposition basibidde ekitundu kyaffe ekikookolo baganye okujja ewaffe
eggulu baganya okujja ezo feeling tolabanga ezo feeling omuntu zaleeta ezo feeling omuntu zaleeta naye nga teziri genuine kati nga kikokolo ki kyebasibidde nze ŋŋamba n'ababaka parliament nga muganda wange lumu bwe yanditegedde nti waliwo omukisa nga bwagunyonyodde yandibadde agenda butereevu kubanga opposition si malayika teyabawo omukisa kubasisinkana omukisa gubaawo kati kyogamba nti nno abefudisi bonna bagenze bonna engulu webale nnyo kyogamba nti abadipi bonna bayambuse engulu kyogamba nti abanuupu tewali bafuna ticket nga bagendya mu parliament ku kadi ya nuupu nga bo olw'okuba balina obutakkanya kasajja fuba kyekugambye bo nga bayambuse tebava mu central webale nnyo so waliwo kyemutalaba ekyebikkiddwa mu kintu ky'okugenda mu regional sittings ekirala saagala abantu batwale lead of opposition nti position ze zateekinga zibaako okulwana entalo nedda abantu abayita ne batajja mu meeting bwe batajja mu meeting decision bwefuluma ate ne bagimusiiga wetiro mwalimba bamuyita natagenda bugenzi bw'abanga teyajja mu meeting ng'ate ayogedde mazima nti idea yali agiina then waliwo ekikyamu yawandika n'okuwandika n'awandikira rope abinyonyodde wano bw'aba yamuwandika n'atamuwa response it's none of my business because siri mwogezi wa executive ku nsonga eno ekubye ebbali oba eteebi omaye ebintu byano bisibugizibu kirageze mubatega waliwo mubatega nti waliwo ebintu nga sibina kupidyo n'ompakanya naye sika waliwo omulago nasomana ne ku university yambuuzako ekintu mugaa sikimanya nti oganye buganye tosaba atulina ansa ne mugano waliwo ebimba nga sirina ansa mabegako ndo za wiiki nga 3 twakyogerako wano ekintu kya parliament okutambula eziregala personal sina gye nali nkirabyeko mu nsi endala naye ne mmanya bano kye baagala kubanga eno eparliament yesinza okuvunzibwa abantu esinza okutta ekibaka wa parliament ekitiibwa kyayo ng'abantu tebakyalaba nga parliament ekiikirirako mu byonna byowulira extravagance abaka bewadde nagenza okuwulira mu competition eno nga bagamba ate sente ez'okugenda mu mipiira nga bwozigata nyingi nnyo ate ezogenda mweno gweka kyegee nti ng'ofuna mix up mu mutwe nowakati what is what kati ffe tulina obuzibu nti tulinayo ate abaka abaffe ne bakubuulira ate bwe kibafunaganje kiyinza okuba kibi naye mu ekyo ekibi kubaga nti waliwo giraasi esobola okuba ng'erimu amazzi ga kitundu bagamba alina essuubi agambe giraasi ya kitundu the person was optimistic pessimist n'agamba eyina ekitundu ekitundu nga kikalu kale agamba tunuulira kino ekitundu ekikola kino ekimu addo bawulira asimanya hoteri zaabwe zaalinnye mbu ekonomi yaabwe egenda kubeerako kino buse waffe twakidisikansingako informally nolwakuba tubalina issues nene kyova olaba nti nitajja kyova kyebadde ndowooza kikyewaddwerawo badde ombuuza ndowooza muganda wange sinyisinga ndowooza oba yayita banne bonna osanga baalinoonyezaga nti kale namba zaffe tisaasa kulemesa kintu ekikola kugenda naye event nga tugenzeeyo kikye tuyinza okukolayo nga tuli eggulu singa ano bagenze ne mugenda ne mwera ekibuga ggulu kuba twale bagenze wolanya nammwe ne mugenda awali idp camps gye batagala bantu kulaba ne mugamba tugenda kulira ettaka lyapa fe abaki abopposition ne mulonga ndi mukugamba awalala badde bagenda kusazaamu the views ezabadde ewaffe teziba namba zaffe tezisobola kukiremesa naye batuwadde amafuta tukoleddeyo negundi ne kamera zonna esalikodinga omaye Onyango Bo egenda n'agamba nti amawulire ge Uganda gali Kampala wakiso Uganda wekola ki naye ng'ebintu bingi bigenda mu maaso olwa akabenje kempwidde ku makya wano akawunuza kadde ekyenjojo efuddemu abagenda yese ojja kwesanga kwa CBS yo yegezaho okulwana okubeera national ojja kusanga abantu bikola kira ne buno mugundi media sibulabyeko nabyeko ate ng'oli aleese ekifaananyi kyabadde Kenya bano abavuka abatambuza emmotoka
yakugero njirova nekola kinga tetera tukamuka bawone kwa uli akalezi ngizo kasoma akekenya yakabenje kayiga ndikali so ndugaba musinga twagenze nitufladinga radio bweyo ki bonna tugaba nabasajja bazze balimba information mwana njagala kufuna information yes bamala okutuula nga aba FDC ne mubaako ne hint gye mwandibadde muwa leader of opposition gwenga Kaija mwatekenze step n'ababaka bammwe issue ng'eyo ne mugirayizinga gyali kwaba atandikira anti kyegambye tiwaffe kyajja informal ng'efuuse dayise eriyo baawulwa abaki abakulaga bwaki bakola ki era tebanko ku agenda bwagi obire bibadde byetwali tulimu nga tesa kubeera bukko leero bagunde nga mulwale ebyo birowoozo yes nemwe kati ebyandibadde ezo wa politics nabo tufano program eno kwegwa aye tudali mu parking ne tunyumya ate biki negaziwa neyongera endalo wo tufano nga tujogera mu saa 2 okusinza ku topic yakoze iki eyabaddewo nekibadde kyete ganoga ati mukale musinga bannaffe bajja eno ne bakola ebi ne bagenda eri bano gye bataagala kubanga balabe bagenze ku bafu lwaki tuwagenze atyaka tuwagenze balonyo abantu gye battira abantu kati no basa ku sport kubanga balina red sports nyingi actually bwe twali tutambula bino twatambula national consultation tiimu yaffe nga kubeera kujjako abantu abamu bitundu ebirala kati sipatu kya tiimu yava mu Ankole mwajjiramu omuvubuka muto alinga myaka nga 23 n'akola observation ez'emyaka mingi gye ngenze Acholi era naga nti okutandikira Kiryandongo ino side ne yafu iyo mu south naga talabye ekintu kye bayita school ngotambula ngokola ki kuba otumala okutambula ne tugenderango ne tugenda Acholi ne tugenda Ekitugumu ewabonera bamere kati ekiro naterawo omuliro awaka okunyumya omufukana nze banagamba esije Museveni agenda kututemya amajambi abantu be singa bakkirira ne balaba ekiri muki mu south mbuye bwe yalaba amayumba agaliyo ng'alowooza masabo kubanga ensisira ki nyingi olwalwala badapeza message olwala tubuyita commander 0 nanga SG wange bako bonsabira nfuna omukisa okusulako mu nyumba yaki yebbaati nakuba enyumba bangi mayikyandika weyumbe enyumba ya sisulako mu nyumba ya bbaati kakati njagala kukwata ekifaananyi ekyo kiragende bannange nebala kyandika tumunoonyeza abaati abasobola okusona amaati nga 10 neyandika olaba ekyo ekirooto kye okusulako mu nyumba yaki kati nga yekyagamba katono omwana Moses yagenda n'atunula Kiryandongo ne tuyingira ne tusala Karuma ne kakona kamudini ne tukirira paka ki kati wotuga eggulu olabaka binyumyanyuma muko nogenda wa nogenda Ekitugumu oluguudo olupaddero mpaka ki mpaka Kitugumu luguudo lulungi nebo otunulira abantu ebayina ebbali olabanga batali kakandi tukomawo etuyite Kibumba okugenda Hoima ne mugamba olaba bwe bazimba enguudo z'Ebunyoro ne babeera bamazima kuno ne bagamba si nguudo zammwe oloki roads so ziringa za abazungu zize kukima ki yes akati kati ko singa na tujja tukwati mo kimetera engeyo nakiraye musanga singa twakibala babadde meeting endala badde bagenda zisazamu opposition kanti Africa tujje fe tubere mu field ne mtabera mugundi mu kimweno ekawunda ne mwegamanya mugende ne kamera amuru mugende Padero mugende Ekitugumu abala basalako bagende ki wale Westdale waligenzo okujja reporting a sport gye badde baagala kubanga si kituufu ndi bagenze kugabo soga za Northern Uganda katonyo kwata mukatukomera nentunya chairman we nalemwe eyali awo ne mwakati gwe chairman we nalemwe ono omufugo enzo okuziika singa twamuzise Kampala badojja kage mwami kayinjaze mukama wana mboza go badojja ina kubatu ina capacity kola ki ejja soga bagenda okugira bwede era bwe nayisa amwe gali ngenda okudda nenzira ku TV nemenya ensonga eyo kigenda okudda gibala nabo ne matandika project bwe twagera mu election ya Hoima era nenzemo ne matematemera ki figures nga tukatuli wano Hoima sigenda kugera ku Uganda katwogera ku Hoima ninki bate Hoima sende zibateeka mu health nagenda okula kupi buno omusako siringi nga 10 gone ki buli kimu kibaziteeka ko kuba omuntu bya cost per unit ne mulaga
ne mu State House basindika ebweru mmeka sente zibakola ki zibafuna. Okay. Olwaleero juzi abayimbi bageze okulaba mu M7 omu yavuddeyo afusa advisor omulala yavuddeyo mbu ng'asabye bwa commissioner we babumuwe waliwo yagemba alina ye teyasoma alina baganda 14 babawe emirimu naye front page ya leero eya monitor ekulaze nti waliwo emirimu emitwale 29 temuli bagikola ki bagikola giri mu gavumenti girinzaani girinza basomesa ebweru baje bagituulemu olwaleero abasawo bali mu kwekalakaasa M7 yabagambye nti mwesasulire naye ng'eggulo limu yatugamba mu basayansi bakola ki baliko kiki nekiri mu busawo omusawo munnayuganda omu alabirira abalwadde 2.5 WHO yagamba nti omusawo waddeko wali badde olabirira abasawo ki abalwadde ki 100 kakati ekitegeeza omulimu gw'aba doctors 25 mu Uganda kulibwa doctor ki doctor omu the issue is ziri wano naye nga mu primary zenaali mulaina agena omuntu akitubalira mwalimu ba doctors 5 bazze kwesimba okufuuka baki MP. So ekitegeeza enkungana tezigenda kutuusa kubandikwa these are glaring issues nti tezikyetagana kugamba mbu otuukeyo ebizibu ebirimu bannansi babimanyi n'ekiriwo nti abatukulembera they don't care about us. Walaba ekibagambye abasawo olaba bweka kubanga bannaffe Uganda mu Uganda kati bo bayiteyo ku mulimu bali ku kyeyo mu Uganda bajjawo ssente ezibalabirira ebweru abasingawo balaba mu waleti zaabwe osanga mu $, bo abaana babasomera bweru bajjanjabira bweru mwe baba bavaako dda kati wayinza babagenze na mu picnic kibadde ngamba ffe picnic etwali gyonoonye nga tubagende nedda tuli wano ggulu ojjukira n'oluyimba all the virgins were eaten by Connie simaya ojjukira oluyimba olwo omwana yoyimbira mu M7 we are happy to see education is poor kyekiri eri amalwaliro ensebabye dibya mutere temwapakeginze bulungi I think it's something lacked kyendowooza no time kibatukkiriza financial management batugamba ekisenge ekisinga obugazi mu nsi yonna ye room for improvement. So kati ffe odda ku board bagenda ogenda mu Eastern ate obwavu sijja buyimiridde kubanga olwaleero region esinga obwavu Karamojja region eddako eya Kyole ne waddewo West Nile netujja nokutuukira wali ebukedde nojja mukiri ebusoga nojja nga weetolola so ebingi byosobola okuexpose kubanga ate ekibi nti abantu abali abaavu tebamanyi nti baavu bagenda bateeka mu mbeera ebumanyiira kakati balowooza ndi baliki bali bulungi. Tweyanziza nnyo Harold Kaija tweyanziza nnyo RDC yasinindidde oli munakibiina kinarem abo oluvuganya government omuli n'abaka ba parliament ab'enjawulo balumiriza nti bino byemuliko malya nsimbi mono na ssente zaamwe wa musolo tebirina makulu katono nnyo nako enjagala ntandike nako mbadde wano nga negeyamu n'omubaka mulirwana waffe wange wali ebusujju nalibukalwanga nangamba nti owaayi transport yakoze eki atuuse naye sikola ki atuuse wano message ekonye alazeeko ng'ekonye naye ensi ya United States of America erwanyisa endwadde nga tezikkiriza kuyingira waazo esobola okukwata ssente n'eziteeka mu Uganda mu CDC n'ezirwanyisiza eno mwe abagendayo ne bagenda nga balamu bulungi bo ne baba nga babwewaze nalibukalwanga emitiyana awo mu municipality Mitiyana Central Market eyo erimu abantu bangi nnyo abeewuwo era abakoleramu emirimu bajja ne bagifunamu ka transport kano tebajja kkabanja bwe tuba tuva wano kampeni ende tukole ku utilities ezimu njabagambira ddala nti omubaka katugende mu maaso kamesegi kasale kamunyonyo esobera ddala leka kulimba nsi nti olabye ssente ezigwa ku akawunti yange omwami era ebyenda bajuliza bantu bangi ndowooza olumu
tubawe ekitiibwa kale tweyanziza RCC RDC nga tutunulidde entuula eziri mu regions ebintu ebiri mu parliament muno bigenda bitusokkako okumanya kikola ddi ddi lwe tulina okiteeka mu nkola naddi lwe kigasa omuntu wa bulijjo olwaleero okutambula kwa parliament abasibye ekikookolo kye bakulembeza tugenda kwonoona nsimbi yamwe waaki wa musolo yesibwa mu budget yes kugyonoona kituufu siwakana nabo naye bingi nnyo ebikoleddwa mu parliament ebimu nga n'okwenyigiramu babyenyigiddemu nga nabyo bibadde bizitwala olwaleero kye bali mukola okugenda mu regions nga bagenda mu regions za Uganda kyekigenda okuzimalayo oba kyekisangulawo biki bye babadde bakola okugeza bagenda mu parliamentary games e Rwanda e Sudan ndowooza okumala wiiki 2 nga buli mubaka asasulwa $720 buli lunaku $720 lwe lusinga akamwenkaaga kafunye okugenda eggulu alabe ebizibu ebiri eggulu ng'omuntu asobola okudda nga bwe baba basalirawo eggulu ayina ekifaananyi kuba bangi be tuyina nga bw'alondebwa okusukka regioni eyiye buzibu nnyo olwaleero bw'obeetegereza nze ndowooza enkaayana ze balina ze ziri zaani alagidde leero ate ffe bwe baba nazo tuseka busese ne tugamba baabuwe obukulembeze bw'eggwanga lino bulabye kuba buli lwe tuba ne vacuum in leadership oba omuwaatwa mu bukulembeze obutaliimu kuwaŋŋana bitiibwa nti kati tugenda kukola kino olwaleero okukola obwamawale nti sigenda olw'okuba kino kyekisaliddwawo obuyise bw'amawale no anti emirundi egisinga bwe muba ne common goal nti kino kye tugenda okukola wenuganze sigenda kikola eriyo gurupu eriyo tiimu erina okuyita ki either eyiyo oba mawale oba ey'omulala abaki mawale kati ng'ogyeko nze siyinza kunenya mubaka parliament agenze n'atakoze eki n'atagenze ekyo kiri eri abalonzi abaamulonda bo bennyini okumusalirawo nti teyagenda yayina eki yayina ensonga simanyi oba bwe tunaatuuka ne mu regions endala n'abaayo nga tebagenze okugeza leero kibadde eggulu ejja kugenda embaale bw'ebaayo omubaka nga opposition nga tagenze ggulu naye ng'ava mbaale bwe banaatuuka embaale era tagenda kugendayo eri gy'ava era tagenda kugendayo ojja basanga nga abasinga bakoze eki bakiise olw'okuba ali mu kiki mu kitundu kye anti abalunzi bo kye bajja okukubuuza nti kino kikoze eki bw'otunuulira Honorable Kalwanga ne mugamba nti campaigns zitandise ebibiina byonna bibadde mu national consultations nga tezikola ki nga tezikubwako naye ku mulundi guno mugenda kwetegereza biki ebiri mu bitundu ayaga nti committees mbadde kwendi nendaba omubaka omu ng'agamba badde aleese report ku gundi eri mu Wadirai n'agamba nti twalemererwa okutuuka ya agriculture committee naga twalemererwa okutuukayo physically olw'eki olw'enguudo embi ate nga n'ebiseera byaki byankuba neŋŋamba nti abantu bano abagenzi nabo beetegereza ebitundu ebyo kuba oluusi bwe tuvugira ku nguudo za Kampala wano wokka tumanye kiri walala nti abantu bano nabo abagenzi bwe bamugamba nti priority tugiwe northern region tugiwe eastern region ajja kubeera nga ali patriotic enough okukkiriza oba okugaana naye ng'agaana ku kyakola ki ku kyamanyi nga si kyakweyagaliza nti ntwala waani ntwala wange nwanira wange tetulowooza gwe mulamu omutuufu omukulu ogukirimu ne politics akoze eki atandise bino birimu relevance n'okundaba kati
bwe ngendayo n'alabika eri ababaka abaliyo abamu nga tebateesanga nako ne speaker kyatandika wadde mbokola ki ngamba katono speaker kyatandikiddeko ng'olutula lutandika naga nti buli mubaka yeyanjule nawe ajja akiikirira abantu abatulaba ne ku TV n'ewalala balabe nti owaabwe yataliimu ono yaliyo era beyanjudde naye nti kyenkugamba ababaka bangi nze recently nakyalakokko ku parliament okwo naye mba ndyawo nga bangi besimanyi nakumanya bangi nga tafunanga na mukisa guleetayo kiteeso kyonna kya kitundu ki bangi nnyo nze ndowooza eno nayo chance kuba sisuubira nti musobola okujja mu region mwenva ne bwe mba mbadde soogerangako mukana akaseera ke tutuuseemu nera ne munnemesa okukola ki okwogera nze ndowooza neeno chance nabo bennyini abantu baabwe babakubiremu ddala tooki eyo yennyini mu bitundu gye bakola ki gye bava tuleme kudda mu gamba ate zino sente ezo mwaziyisa mu bajeti ekimu ku bye neekakasa era bye saagala tujjewo nti zigenda kukyusibwa zigende ku kiki ku ddwaliro sente ezo tezigenda kyusibwa zijje ku luguudo bwe mwaziyisa kulambula buweereza kugenda ku buweereza kulambula buweereza kati bwe ziba nga gye zaayisibwa nga mukimanyi bulungi tezirina walawe zigenda kudda lwaki tetweyambisa omukisa ogwo tugende tulondolerera nze ebitono nnyo bye nabadde ndowoozaamu ebigenda okukolebwa era singa kyabadde nti ddala tuyina wiil egenda okulambula service delivery mu bitundu ebyo we could have used government agencies twandikozesezza ebitongole bya gavumenti byonna netugenda mu bitundu okugeza Honorable Kalwanga Ffe district netuva tuli eri emu eya Mityana naye ebiriyo ebikolebwa bingi nnyo bye tulwanagana enkya n'eggulu luno oluguudo lubbiddwa luki ebyo ebitundu mwandigenza okutuuka nga birimu n'okulabisa abaleesi obuweereza obubi mu bitundu ebyo netumanya nti ddala paliyamenti keetambudde kuba paliyamenti ogani nnene nnyo nti keetambudde neetuukako wano balinayo ne bebalese bakangavudde okiwulira kuba kati oversight role etandise yadde paliyamenti etuula naye etandise nayo kino kitambudde kitya kino kitambudde kitya ne mugenda okuva mu bitundu ebyo ng'abantu emitima giririved ne gitaba nti kukyalayo bukyazi kuba twalabye ekirungi kye mwakoze mwataddeyo medical camps katusuubire zinaagenda buli wamu buli lwe muzikola basembeza gavumenti eri omuntu amanye nti omubaka gwennonda taliiyo yekka ayina bangi nnyo abasalawo ensonga ejja ewange kuba abantu abasinga bagenda ne banenya ababaka baabwe tebatukoledde gundi talina kyakoze naye nga tamanyi nti omukono gwe guli guki gumu gwokka katono nyo kanzige kirowoozo kyajjawalo kiwulidde lameka ng'ogyeko palamenti y'omulundi guno regional caucus mwezi obaolyawo mwezinafuyiddemukko nti kululi zaalinga z'amaanyi nga bwe bagamba Buganda caucus etudde gy'oli tokola ki teweebaka ku mulundi guno abantu abali eyo bakimanyi kyembadde nkugamba nti basuubira omuntu nti agenda baweereza naye nga beerabidde nti ne bwaba alina ekiteeso ky'alina okuleeta alina emikono gy'akola ki gye yeetaaga ababaka nga toyawudde bibiina oba BNRM oba ba DP NUP bava mu bitundu byaki byanjawulo bwe kituuka ku nsonga z'okusalawo ebitundu bino abasinga obungi ebitundu ebisinga basooka kola ki lwaki tekizze wange biba byakulobinga buki bulobinzi naye tutuuse mu mbeera egamba nti bwe tubanga waliwo ekitundu kye tusalirawo nze ndowooza netuwa zino zaalwawo ku luno bazikoze naye bazikola ekisanja kikoze eki kigenze nze ndowooza zitandike nga palamenti yakayingira abantu babeere ng'ebitundu bamanyi bwe bikola ki bwe bifaanana nga bwebaayo ensonga ezze mu kitundu ekyo ng'omuntu areflectinga kujja mu muntu so si munne kye yamugambye bugambye omanyi kye bagambye nekyolabyeko byanjawulo nnyo so bwe wakkanya bya Ssenyonyi nti tumalire mu palamenti tubimanyi ebizibu ebyo byonna bimanyiddwa owulira naye eriyo okumanya ng'ongambye buki bugambi lamika nsobola okubuuza yasiimye omumanyi nti mulaba ku mitimbagano nkola ki naye oba tomukola ki
tomumanyi naye omuntu atuuse hand zone n'atambulako ebbanga lye bagenda omumalamu nga bagenda mu bitundu ebyenjawulo kuba ababaka balinawo obudde obwenjawulo omuntu agenze nga ddala agenze kulaba kitundu bingi byajja okwetegeeza nga bwebaayo ekireeteddwa nga kireeteddwa mu house nga kiri ku kitundu ekyo ojja giprioritizinga nga tosoose ki nga tosoose waka kyetwagala okwejja mu kulowooza nga nti ffe nsooka wange ewa Honorable David Lucyamuzi gye tukola ki gye tusooka naye ng'eriyo abannayuganda kuba ffenna tuli bannayuganda eriyo ababa obubi ennyo okusinga abaki okusinga abalala tetwenkanankana kuba wano mu Buganda ojagamba emmere tulina tulima naye eriyo ebitundu nakati olwaleero mu Uganda nga birina enjala naye ng'oli bwe bamugamba nti tubeeko kye tuteekayo tuteekeyo intervention yeno eyo tojja kukola ki bwe tojja kukola ffenna Uganda bakole ki batuwe kyova olaba nti twatuuka ne ku PDM ne tusalawo lumu buli parish ekole ki so nga mulimu ezandibadde tezaafuna nga mutuufu zo ziseeseetuseeko nga sente ezo tusobola oziteeka mu bitundu ebiki ebirala naye tutuuka osalawo uniformly olw'okuba tulinda biri ku ki tulinda biri ku mmeeza RDCS ngidde bwatyo bakubidde Lubalita Mwesigwa agambye nti Lameka bali kuweereza Lubalita Henry Mwesigwa ngambira Honorable Kalwanga nti singa gubadde mupiira wakati wa Anita Amongo n'opposition fenga abalabi tulabanga Anita Amongo alina goolo 3 ne point 3 abo opposition balina 0 nsibambi enibya mutere ekirungi Lubalita mumanyi n'endowooza yenjimanyi era seewuunya bw'abanga kkiriza nti guli 3-0 naye waliwo n'abagamba nti opposition obuteetaba mu kujaajamya ssente ya mulwa musolo kikulu nnyo era nga nabo bagamba nti opposition ewangudde 3 kabe kasinga singa basobola okwongera ku bubonero bwandisinzeeko ne buba 6 ne goolo 3 so sente zino teziri mu budget ya parliament leero lwetetabyemu naye mu parliamentary games ejja kwetabamu omanyi kati nja kusaasira muganda wange ndidde isobera ddala ndidde mu parliament ya Kadaga abantu bali presenting under sports namo yatambula namo parliament yatambula bitundu bibiri linda ko lwaki ebagisibira kikookolo linda ko lwaki yagende mba kaijagambye nti gwe mulundi gwange ogusoose okukiwulirako kyogamba abadde alimba nedda ne Masaka yagendeko mu 28 so nzesaba yatulayoko wandibadde nti walimbi neze kyensaba kiri kimu isogera ddala baleke kuteekawo mbeera ebuguya z'abantu mu kigenda mu maaso tukkirize nti waliwo abaka palamenti nga n'ensonga ezikwata ku bantu baabwe zibadde zireetebwa naye nga bwe zireetebwa tezikolebwako era nyina obukakafu ti newankubadde palamenti etwaliddwa ground ebizibu ebigaana ensonga zikolako ng'ababaka bazireese kyekimu kyekigenda okubeerawo ne bwe banaaba bakomyewo kubanga twewe ebbanga lya mwaka gumu Honorable katono nnyo sente zino ezikozesebwa mu mbeera eno mwazisanga palamenti era ne muzisiza ku nteekateeka nga zino ez'okulondera emirimu gya palamenti tewaliyo nga muzisa Lameka tobeeranga kaawo n'owulira nga bagamba nti bwe baatutte budget president yaganyudde endoosinga ng'alina by'atakkiriziganya nabyo tokiwulirangako kakati ffe tuli bamalayika abakuba buli kyetukuwadde ne kiyita buyisi njala kugamba ebizibu bingi nnyo biri ku palamenti byonaliza nakwefumiitirizaako n'olumu ffe twagala kifaananyi kya palamenti tutereera tukole ebintu ebituufu tebiina gye bigenda kutereeza obuzibu bunene n'okusinga kyolowooza in fact tuli mu kuyomba oba mu kuyombera ekintu kyetumanyi nti olwedde kizimbu kinene n'okusinga ku ebyo bitulaba palamenti ku ground kituufu yandibadde egenda n'ezuula ekiriyo naye kati nkubuuzeyo ekibuuzo kimu komiti ze ziteekesamu sente zambuke ku ground zizuule ebizibu ebiri ku ground sente ezo eza committees ziba ziweereddwayo lwaki weefumiitirizeeko nga ontumye ngende nkuleetera ekintu naawe n'osituka n'ongoberera nga ate ffenna tunoonya ekintu kyekimu wabaawo logiki mwekikoledde emyaka 3 nga babatuma kati bagadde tusitukeko ffenna tugendeko mu region bwe bagenze bagenze Ramo bwe bagenze Kitegumu bwe bagenze West Nile bwe bagenze Koboko kubanga komiti bwe ziva wano zigenda mpaka Koboko
mpaka la rib tutambula notayinza nakikkiriza naye gwe ogenze eggulu weebase okedde mu plinale ewedde okomyewo tebagendedde mu nnyonyi Honorable Kalwanga singa kati muganda wange Honorable ndidde nja kuddamu ekintu ate kikuyisewo Honorable Kalwanga ensonga eno gitegeera obutagendera mu nnyonyi tekitegeeza nti watuuse mu West Nile. I'm talking at the depth eri gye bagenda okusaka ebizibu gye biva bazze eggulu nga region ne basetolinga eggulu era n'ababaka palamenti abava eggulu n'abava West Nile bonna weebali tewali webale nnyo kati n'ab'omu western bonna bali ggulu naye ate komiti bwegenda kisukkako kyeyala abantu bamanyi. Honorable Kalwanga palamenti olutuulo olunasembayo lwa region lugenda kubeera Masaka wano mu Buganda bwe lunajja Masaka era abanuupu oba opposition abasibidde enteekateeka zino ekikookolo ne Masaka temugende kakati Lameka waliwo ensonga ezijja ne zibeera taken by event singa wabeerawo embeera kuba naffe waliwo okwekengera kwe tulina nti abantu bano singa bambuka ne bayisa ebintu byetusuubira tubigenda kukosa ggwanga ba order paper efuluma ne tumanya ki ekigenda okuteesebwako naye njala kugamba tomanya kuyinza okukera ku makya ne bayita immediately bateekawo urgent meeting eya caucus ne tumanya nti kino kye baleese kitutegula ne tugamba nedda wano tuyinza okunyigamu embeera neetera kubanga ga amazima embeera gye tulimu yakuteebereza abantu bano bwe babala bwe bati bategeeza ki aberi tebagambye nti ddala eno batusibira ekikookolo baagala kugenda muzeeyi waabwe bayinza okirowooza bwe batyo kubanga Masaka muyinza naye kasitaba abedi gye bali kasitaba Bashiru gye bali banaakiikirira Obuganda. Okay. Kuzita project mukasera kosi wano sinabonye nga banagenda eno issue yabadde dayise nga buli ayogera obulungi nakanga omutuufu atapakiza ekibiina abakanga omuki ng'omufunya Mwai Museveni kyalwanye naye kyawulira nga akifunye mu ggwanga tetulina ggwanga twali tuzimbye ekintu ekyo mu FDC bannaffe bana bagikwala bukolokolo okugimutwalira ne balanga okugiyita mu FDC ya Eastern. Yes, era osanga omuntu nga passionate waba ayogera ku issue za region ye n'omulanga obaako kyoyita ekirive ogwe mulanga n'okunyiga akoze eki anyizi nti tubuliddwa region za Kinade Employee mu Kasozi ng'ayogera bera kano za Uganda yali badde tusala ababaka yagambye kinaana imaamu nze ndowooza twetaaga
okuzzaawo sub-regions 20 tukalina mu constitution 21 nti oli gyayongera okubeera n'ekitundu ekinene ennyo kireeta omubaka nga ebirowoozo bye biva ku obwo obuntu obuki obutemwala Museveni ogezaako n'asima kuba kati bw'otuya Ankole ina district 2 Bushenyi n'Ambalala kati olwo district ziringa mu 10 okay Kigezi yalina 2 Okunyi ne Kabale kayina district baziringa 7 Teso district egi Langongeri egi acholinga Gulu era bwe baali bakuba amagi mu myaka gw'omwaka gw'enkaaga mwena mu parliament nga bagakuba abaka parliament bagatakola prime minister omukugo abaka bataliza omu yali wa Kampala East n'omulala yali wa Karamoja yali wa West Nile ngali mbaka ki mubaka omu nti wafunanga nti nga abantu bwaba ayogera ku Uganda ajogerako in totality era nga ne ya district y'okwesi y'ekibino kuwa kadi yerevo gyotegeera eggwanga okay nti wakati nga oba otegeera eggwanga yonna nti tibona ajja mu parliament nga kalwanga ensonga zaakyo oli bwagenda ozoogerera omulaba nga azikola ki nga si bwe busujju nga bwagenda okwogera kati wali badde osanga na zino argument zetuli mu kwano zaali bali tosanga tetubiraba osanga kati webuuza abasajja abali ebiseera ebyo nga n'amakubo ga ttaka nga teri ssimu nti basobola okuba ne capacity nga bwajje Kampala ensonga za gundi so kali mwe Museveni atemye buli gwabavuga akuvuga agamba ku kyalo kyewammwe okay ndi abamu wakati mwawe naruvulaawo mwawe masuuliitaawo wakati wawe guno oli guno wali emityana wali eri kakati buli alowooza kola bwenajja ewammwe bwenajja waje tuyite waffe tuyine Uganda egi era bwe tutalwale ne tujjamu abantu mentality ey'okulooleza mu obwo obuntu obutono ono ajja kusigala nga ye oga kati yakulage mbu yalina solution za Uganda yonna mwe solution mwina zaki za bitundu byo 89.2 FM